era bino banaffe ab'ekibiina kyaffe kyetwayagala ennyo eba FDC balimu Kizza era nabo bawangalira wano ng'olutalo lukyagenda mu maaso okununula ekibiina kyabwe n'eggwanga okutwalira awamu. Naye kino ekitebe si kitebe kya kibiina, kino kitebe kya lutalo olununula eggwanga. Olutalo olununula eggwanga si lutalo lwa kibiina, lutalo lwa bonna abanyigirizibwa. Weewaawo buli omu yenna anyigirizibwa, oba toyina kibiina oba mwenna. Kino kitebe kyammwe kya lutalo. N'olw'ensonga eyo mbaaniriza mwenna eddakiika 5 sensigazizza munzikirize naye tujja kutegeeraganaga kubanga olutalo lukyakola ki, lukyatambula, lukyagenda mu maaso. So olwaleero ng'omuloodi bw'agambye twaleese era tusanyukira abazadde n'ab'ennyumba ya Adamu okumukkiriza okutuuka wano, kubanga azze tumusiibule, naye era mu butongole atukwasa omulimu, atulekere omulimu ogwo gw'abadde akola. Ebbanja eryo tutambule nalyo, tusigale nalyo, nga tumanyi nti ono agenze tulina okukola kyeyakola, kyeyafiiririra, kyeyalwanirira. Nabagambye obulamu bwe bwonna yazaalibwa Mwami Museveni yafuga, era n'amanya ng'akyali muto. Mwawulidde Asumaani by'abadde agamba, n'amanya ng'akyali muto nti azaaliddwa mu ggwanga eritamufaako. Bazadde be tewaliiwo, ba tebalina busobozi, n'olwekyo nga talina asobola kumusomesa, era Adamu teyasoma. N'amanya nti ndi mu ggwanga eritanyamba, neyeeyiya ng'omuntu, n'alwana ng'omuntu nga tanaba kujja mu lutalo luno olwawamu. Adamu yazaalirwa mu struggle okusooka ey'okwebeezaawo, era n'asobolera ddala okwebeezaawo, n'aveeyo mu kyalo n'ajja mu kibuga nga kaana kato, ne kalwanira mu kibuga muno, ne keeyiya okutuusa lwe kaatuuka naffe gye tuli nga kasitudde eddoboozi, ne kayiya ennyimba, ne kakola ki, naye nga yeerwanako bulwanyi. Nabagambye ennyimba zayimbye singa yaziyimbira mu nsi ezitegeera teyandyetaaze na kuddamu kukola. Ennyimba ezo property yaazo obuzito bwandizibaddemu nga zibiri protected, nga ziri marketed, ne muzzukulu yandibadde aziryako ssente ku property gyalese, intellectual property gyalese, ne muzzukulu yandibadde emulabirira. Naye eggwanga teritaddewo embeera erabirira abakola funa mu bye bakola. Nabagambye nti alima kasooli si yafunamu, atuuya n'ennyo si yafuna. Abatakola be balya, abakola tebakola ki? Tebalya. Era ekyo n'akiyitamu n'akiraba. Wuno afiiridde mu ggwanga eritasobola kumulabirira mu bujjanjabi, eritalabirira bulamu bw'abantu baalyo. We are living in a country that cannot look after the health of its people. Eggwanga eritujjamu ssente mpitirivu. The much money we pay to the government, that a government that cannot give us health, just the basic any government should do.
After security, the next thing must be health. Secure people, keep them healthy. Byonna bitaliiwo wano. Wona eddembe lyetwalwanira nga liriddawo. Obulamu nga buli omu alina kwerwanako obwerwanyi sekinnoomu. Naye ebyobulamu tosobola kubyekolerako gwe ng'omuntu tekisoboka. Byetaaga sisitemu enywevu ennungamu ekugoberera mu bulamu bwo bwonna kulaba embeera nti esigala nnungi oba bw'olwala nti mangu ddala osobola okutegerekeka nti olwadde. Tuli mu ggwanga abagenda mu ddwaliro bagendayo ng'olredde bali kumpi kufa kubanga ne bw'obanga olina ekikuluma ojja kugamba ate mutwalo gwe nnina ngutwale mu ddwaliro abaana banaalya ki? Mutwalo gwe nnina ate abaana baddayo mu masomero ne bwe bulwadde ne bubunnuma kansooka engume. Buli mulwadde agenda kutuuka mu ddwaliro nga yaggwayo dda nga n'abasawo tebakyalina kye basobola kukola kubanga tuliwangaalira mu ggwanga eryo eritasobola kulabirira abantu baalyo. Kyekifaananyi Mulwana kyatulekedde era y'ensonga lwaki yasalawo obulamu bwe abukozese kulwana okulaba nti tufuna Uganda empya, Uganda esobola okulabirira abantu baayo gy'afudde alwanirira. Eyo Uganda gye tulina okulwanirira kubanga bwe tutagirwanirire kitegeeza nti abafudde baba bafiiridde ki? Bwereere. Nze mpulira n'abagamba simanyi FDC fe nze nalekawo omulimu gwange Nairobi mu ddwaliro nga nfuna ssente mu $1 nengenda mu nsiko tulwane. Abaafiira mu nsiko tebabalika nga tulwanirira Uganda eno nakati gye tukyalwanirira. Olutalo ne tuluwangula. Twamala okuluwangula abatukulembedde ne balutunda ne batulyamu ki? Olukwe. Ne tugamba nti ekyo tetwalwana mutukole bwe mutyo. Tujja kusigala nga tukola ki? Nga tulwana. Tetwalwanirira linnya NRM no. Tetwalwanirira NRA. Tetwalwanirira twalwanirira Uganda empya buli omu gy'alinamu emikisa egikola ki? Egyenkanankana. Twalwanirira Uganda empya ffenna wansi w'amateeka nga twenkanankana. Ng'obugagga obuli mu ggwanga ffenna butukolera kyenkanyi. Ye Uganda gye twalwanira. Bwamuleese Uganda empya tujja kugiwakanya. Tujja kubalwanyisa. Tubalwanyisa. Olowooza kubanga kati waliwo amaloboozi gempulira nze omanyi nze omusaayi gwange gwa FDC. Musaayi tegusaanye kuba gwa FDC, gusaanye kuba gwa Uganda eri empya ennungi. FDC linnya lyetukoleramu ngu tufune Uganda ki? Eri empya. Erinnya bwe babitwale bwe babitisuula mu bitosi togenda nalyo. Usigala olwanirira Uganda ki? Empya eyo gye twenyumirizaamu ffenna. So kati awo owulira abamu ffe tuli ku kitebe najja nankumbi ye FDC. FDC si kizimbe. Sirinya si adresi FDC Uganda empya esaanye kuba mu musaayi. So singa twalowooza nti nze ndi NRM mu musaayi nakati nandibadde nga ndimu abo abaalya mu nsi ki? Olukwe. Naye tolowooza nti tetwamenyeka nnyo kugiteekawo. So
tujja kusigala nga tukola kyonna okulaba nti Uganda Adamu gyalwaniridde emuliddemu olukwe Uganda n'afa kubanga tesobodde kumulabirira nti Uganda eyo tulina kugikyusa tufune Uganda empya.